Abantu bakatonda okuva mu bitundu ebyenjawulo nga bano beegattira mu nzikiriza y'ekirokole bakungaanidde mu kisaawe Kororo okubaawo ng'abajulizi nga Ssaabalabirizi omuggya mu kibiina ekya National Fellowship of Born Again Pentecostal Churches nga ye Moses Odong atuuzibwa mu butongole ku mukolo guyindidde mu kisaawe kino olunaku olwaleero. Zigenze okuwera ssaawa emu ey'okumakya ng'abasumba okuva mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo batandise okuyingira mu kisaawe kino okwaniriza omukulembeze w'eggwanga lino Gen. Yoweri Kaguta Museveni ng'ono yabadde omugenyi omukulu ku mukolo guno. Ku ssaawa 5 ez'enkya President Museveni atuuse ng'awerekeddwako Maama Janet Kataha Museveni nga baaniriziddwa abalabirizi ab'enjawulo wamu n'olukiiko lw'abakadde mu kibiina ekya NAFBAC. Oluvannyuma lw'oluyimba lw'eggwanga ab'ekibiina ekya Revolutionary Guards nga kino kirimu abasumba ne bannabyabufuzi beevumbye emboozi ey'akafubo ne President Museveni okulaba buti enzikiriza bwe ziyinza okukolera awamu ne bannabyabufuzi mu kulwanyisa enguzi obutali bwenkanya wamu n'emize emirala. Fighting corruption, impunity and arrogancy that hinders effective service delivery. We want to work with you. Abasumba ab'enjawulo okuva mu ggwanga eri Amerika tebalutumidde mwana nga bano basiimye omukulembeze w'eggwanga lino olw'okulwanirira abantu era nga bamubatiza n'erinnya erya Reverend nga bavumiridde n'ekyabatwala abantu ebweru w'eggwanga okubakozesa emirimu gy'obuddu. Who brutally put their children in slaves and sold them off into the diaspora. Ab'ekibiina ekya Born Again Movement abakulembeddwamu Simon Peter Emel ku lw'abalokole bonna mu ggwanga abeegattira mu NAFBAC basimye President Museveni olw'okukolera awamu n'abantu b'akulembera era ne basuubiza okukolera awamu ne gavumenti naddala mu by'okubuulira enjiri okukyusa abantu. We are quite a huge number. It's not a small thing. It's over 8 million, over 9 million. Ssaabalabirizi awummudde Bishop Joshua Lwere asambaza ebigambibwa nti balina enjawukana ng'abalokole n'ategeeza nti wadde nga bali mu bibiina eby'enjawulo bakolaganira wamu nabo kw'ossa n'abo abatalina bibiina. Ayogedde ku bulokole engeri gye bulafuubanyeemu okwekulaakulanya omuli okuzimba ekkanisa n'okukyusa embeera z'abantu ng'asiimye President Museveni olw'obutagendera ku ŋŋamba ezibungeesebwa ezigenderera okusaanyaawo obulokole. As soon as you became the president of this Republic of Uganda, again, the same voices came to you to ban us so that we do not continue, so that we do not pray. Thank God you had read the Bible. Omulabirizi Tom Okero nga ye ssentebe w'olukiiko lw'abakadde mu NAFBAC asabye ekyokuboolagana mu nzikiriza kikome era bafube okulwana mu kwekulaakulanya ng'asabye President Museveni okutuukiriza ekisuubizo kye yakola eky'okuwa abantu b'omu mambuka ga Uganda tractors bayambeko mu by'obulimi. To the community about the tractors. Your Excellency, I understand and I know that the tractors are now around. They are here in Uganda. Sir, remember to give those promises to those groups you have promised. Omulabirizi Rogers Ziwanga yakulira akakiiko k'ebyokulonda mu NAFBAC ayanjudde abakiise ku lukiiko oluggya abakulembeddwamu Ssaabalabirizi Moses Odong nga bano omulamuzi Mike Chibita abakubisizza ebirayiro era ne basuubiza okuweereza obulungi abantu bonna. Observe the fundamental provisions. I will observe the fundamental provisions. Laws and regulations. Abakubye ebirayiro byabwe bakuutiddwa okunywerera ku byawandiikibwa ebituufu mu Bayibuli okusobola okwewala enjigiriza enkyamu emirukawo ensangi zino. Here in these days, there are some people who are teaching, but their teachings are from demons. Kiza Peter yakusakidde eggulire lino ku lwa KSTV agaleero.